Hillside View Apartments kyekifo ekitegekeddwa obulungi eri gwe wenna eyandyetaaze okubaako w'opangisa okusula okumala ennaku engere. Ekifo kino kirimu buli kimu, oba oyinza okugamba kiri fully furnished. Kirina free wifi, parking nga ziddala ate nga ya bwereere. Apartments zino zizimbiddwa ku mulembe, anti munnange bw'ogipangisa obeera ng'ali mu makaago, tolina kiweetaaga kwetikka kutwala, oyagala kwefumbira buli kimu mwekiri. Ate nga ne ba caretakers babaawo okuweereza. Security y'amaanyi emisana n'ekiro. Kifo kisirifu ekiyinza okuwa emirembe okuwummuliramu ate nga n'omulirwano gwa buvunaanyizibwa. Hillside View Apartments zisangibwa ku kyalo Janyi ku Kyaki. Gwe munnange ava ku Entebbe Airport ovugirawo eddakiika 25 zokka olwo otuuka ekitende Kajjansi, n'ovugirawo eddakiika 8 zokka okutuuka ku Hillside View Apartments. Bw'oba ova Kampala ovugirawo eddakiika 25 zokka, ate gwe munnange ava e Munyonyo Kinyana Mpindi kubanga eddakiika ziri 10 zokka. Emiwendo gikkirizika ate nga gyakuteesa. Kuba ku 0704 13 19 99 oba 0770 Hillside View Apartments, weetuli okuweereza n'essanyu. Obadde okimanyi nti bakuleetedde akalulu okukwavuwaza? Message eyo gy'olabaawo eri ku ssimu yange, era nga bagamba nti bano aba Uganda Rotary bagamba nti zanya akalulu ogenda kuwangula biliyoni 1 n'obukadde 4. Tisingwa owangula yewe tiketi bazitunda buli wamu kuva ssaawa 2:30 muganda wange. Nti bino bemuwulira nti bakuleetedde akalulu Uganda Rotary, ebyo byonna muganda wange tolina gwe nga omunkusere kyogenda kufunamu okuleka okuteekayo ssente zo ez'ekinaku, okuleka okuteekayo ssente zo ez'ekinaku, era togenda kuwangula. Ezo zonna pulaani zakuwavuwaza gwe munnayuganda. Omanyi bannayuganda babakuba babazze eno babazze eri babatudde ku bwongo, okugeza nti nkimanyi bulungi nnyo nti bannayuganda kale nti eddiini ebeera ddiini, naye tukirabye nti waliwo abasumba nga bo obalabira ddala nga ba agenti si bennyini, era ggwe obwavu bwe bakutaddemu mu kukamula gy'ova yonna yonna gy'ova nga onoonya engeri gye bakuggyako ebisiraani ofune ssente, ojja genda okwesanga ng'ogenze ew'omusumbawo. Omusumbawo yajja kusabira kugambe nti sitaani, obwavu bw'olimu sitaani ya buleese, naye ng'ekituufu kiri nti obwavu embeera mwe tukolera yeetuleetedde obwavu. Yesu obwavu bubaddewo ebbanga lyonna, naye ate buno obwavu obupulaaningi obukuteekeddwako nti ebintu byonna ebiteekeddwawo oba embeera yonna eteekeddwawo kukakasa nti tobaako na ngeri yonna gy'osobola kwebbolulamu, era nti abasumba bakoze kinene nnyo mu kutikkula Museveni omugugu, kubanga ensobi zonna baziteekako sitaani. Yes, abeera sitaani, naye sitaani yeerimbise mwani. Kale omuzannyo guba nti ogenze okusabira oli mwavu ne bakutegeeza nti sitaani, nange kisijja kuwakanya. Kakati ate n'akatono k'olinira n'okola ki? N'okawaayo, kati n'osigalira ddala awo nga sitaani akukoleddeko ddala emikolo. Mu nsi yonna obululu bwonna obuzinga bubaawo ebiseera ebisinga obungi bubeera bwa gavumenti. Kakati eno National Rotary gye baleese, mujjukira bulungi nnyo abamanyi Jada yaliwooko wano, byalimu basudiiru, obululu bwasudiiru mubujjukira bulungi nnyo. Abantu bagula obululu kubanga bateekawo akalulu nga buli muntu yenna asuubira okuwangula.
buli muntu yenna aba asuubira okukola ki okuwangula. Kale kwegamba gwe wenna gy'oli eyo omunaku otaddeyo 500 byo, otaddeyo 1000, otaddeyo mmeka, omusimbi ogwo njagala muteebereze era mumanye gwe wenna nga tonateekayo musimbi ogwo nti ku mirundi katugeze 10 oba 2 oba 3 gy'ozannya akalulu ako osuubira kuwangulako emeka era ogenda kuwangula ssente mmeka. Bajja kuterawo omusimbi mungi nnyo bakugambe nti bagenda kuwangula biliyoni. Kati waliwo ndabye ku message ku simu yange gye basindise ku simu yange era kyekindeetedde okuba nga njagala ndabule bannayuganda bonna nga bagamba nti biliyoni 1.4 biliyoni 1.4. Kati munnayuganda yenna abuuza biliyoni erimu ssente mmeka? Obukadde 10.4 kitegeeza ngenda kuwangula obukadde 10.4. Okitegedde muganda wange? Wajja kuba abo abawangula, wajja kubairawo abawangula, naye era nga abawangula bwe batuukiddwa okubeera nga bawangula kiba kitegeeza nti oli eri abeera amaze okukakasa nti ddala mu butuufu akuŋŋaanyiza omusimbi oguweererako ddala, kubanga yabeera mu kontrolo yakyo, yali eri emabega wa kateni, yalaba buli kimu. Kati bannayuganda kitegeeza mugenda kuba mukola, kubanga ezo ssente oba oli awo nnyangu byo tezibaluma 10,500 n'emmeka bwe ziti 2 era bannayuganda bajja kuteekayo. Naye njagala okubuulira muganda wange obwo bwavu bwennyini bwe batupulaningira nga bannayuganda, bwe bwavu bwennyini bwe batupulaningira nga bannayuganda. Singa ssente zibadde nnyangu okufuna e Uganda oba oli awo kale nti gavumenti yandibadde era, kubanga jjukira nti akalulu ka gavumenti. Naye ssente zibulidde ddala, bannayuganda batuuse nakwetugana kubeera nti nno beegaana baana baabwe nakubakumako omuliro nabo ne beekumako omuliro. Abaana bavudde mu masomero tebasoma, tewali mbeera yonna kugamba gy'oyinza kugamba nti gavumenti nkwatiddeko wano nti kwosinzira okuba nti nno gwe akasenteko 500 by'ogenda ogula akalulu. Bo bali bafune anno nti kyalibadde nti gavumenti nti akalulu ake kataddewo ssente zinaakavaamu, then basuubira okuba nti ate bagenda kuziteeka mu nkulaakulana etugasiza awamu. Ne kati kati akalulu buwulira nti National Lottery kabeera kalulu k'abantu buntu, abeera bataddeyo ssente ne bayitiza omuwe batyo kubanga era bye bazirina. Kino kigenda kubeera bwe kiti muganda wange gwampuliriza nti bagenda kutukamulamu ssente, katugeze tuzannya akalulu batukamulemu biliyoni 2-3 kati olwo bagabeyo akakadde oba obukadde 10 ku biliyoni 3 ze bakuŋŋaanyiza mu mmwe, bagabeyo obukadde 10. Olire nti oli yawangudde miliyoni 2, oli yawangudde 1, oli yawangudde emitwalo wegiti 10, oli yawangudde, bagende nga bazibagabanyamu bwe batyo. Kati mweno gabe muzannya bwe baweza biliyoni 5 bagabeko miliyoni 5. Mulaba abawangudde bateeka obulango ku TV, uno awangudde eno nga muteekayo ssente. Bagenda kutukamula ssente, kaŋŋamye bagenda kubakamula ssente kubanze sijja kukazannya. Bagenda kubakamula ssente nti kamukamu gwe mugaana tugwe bitano byowaayo n'oli byawaayo enkeera nga bamaze okuŋŋaanya obuwumbi bwabwe obwa ssente. Kiba kitegeeza nti eno ssente mu saturation zigenda kendeera, gw'ojja kuba okaaba bwavu kubanga ne gw'osuubirako ssente ajja kuba takyazirina kubanga muziwaddeyo, ajja kuba takyazirina. Kati gwe munnange ekyo obadde okimanyi muganda wange oba tokimanyi? Ebimu ku byolabirako nti bakufera oba gw'otegerera nti eneddudu gye bannyingizaamu ya bufere, ebiseera ebisinga obungi omufere ateekawo ssente nnyingi nnyo kwegamba zaakusuubiza okufuna nga mukutudde eddiiru eyo ey'obufere. Kati bataddewo biliyoni 1 n'obukadde 4 ze babateereddewo. Kati gwe muganda wange awulirize ga maama nnyabo era bagenda balaga abawanguzi awangudde miliyoni 10, awangudde 5, awangudde 2, naawe oyagala okole ki owangule. N'abo abawangudde bayinza okuba babicupuli, ng'ekituufu kiri nti ku miliyoni 5 zawangudde bagenda muwaako miliyoni 2 oba 5 weebali kutuzannyira kazannyo n'osikiriza abalala. Naye nga ku ssente ze bamuwaddeko oba obukadde 5 bo balina obuwumbi 5 kwe batodde ezo. Kati gw'otegeera atya nti muganda wange bakufeera? Nkugambye nti
bakuteerawo sente nnyingi nnyo mu ddiiro, mufeera akuteerawo sente nnyingi nnyo nti ddiiro bwekutuka ogenda funa sente bwe ziti n'okyamuka. Kati bw'okyamuka nga era yakulaga nti gw'oteekamu katono nnyo, just kwata 5, kwata 10, kwata 2000 owangule bwe ziti ng'olaba sooteekamu 5 nempangula 5,000 nempangula 10,000 nga taddemu 5 nsobola okukosa 5 oba 10 nempangula obukadde 5. Okitegeera okusinziira ku nzannya gye baba bakategeseemu. Kati olugo bw'okyamuka n'oteekayo, wabula ggwe ky'oba omanya nti ekimu ku ebyo ebikuleetera okubeera nti obuuka nti bakufera, gwasooka okuteekayo. Gwe bw'oteekayo mbu nabo olwo bakuwe. Omufeera ajja kugamba nti buno obuuma waliwo abazungu ababwagala, era buli kamu kagula 10,000, naye bwe tukatwalira abazungu wali ekatwe buli kuuma bakagabako 5,000,000, naye nze nzize we buli bwa 10,000. Kati singa tukula obuuma buno 10, teebereza sente zigenda kubeera mmeka. Akizize nti akakadde okalina nga mugya kutwala ewa munne mufeere munne nga mugula obuuma 10 ng'owaayo akakaddeko. Kati ng'akutwala wakutwala n'obuuma bwo bw'otamanyi nti oba buuma ki oba bukola mulimu ki, ng'akutuuza awo ng'agamba omugagga kajje, ng'aweta sente waziwaddeyo dda. Ogenda okubuuza abali awo bannange nti ng'akakaddeko kakoze eki, kagenze. Kakati ne bano batubugumiriza basobole okutunyaga. Of course bajja teekawo nkugambye nti omuntu agenda kuwangula miliyoni 2-3 ate era ng'ajja kuziwangula, naye gooza kiba kitya nti haafu kwezo sente guba musolo. Nti oli awangudde katugeze obukadde 10 kitegeeza obukadde 5 musolo, era nga nazo bazitwala. So nga ate era abawaddeyo gwe okusobozesa gwe okuwangula obukadde obwo 10 kuba kujja omusolo gwe miliyoni 5 bamaze kuweerayo ddala sente nnyingi ne bakakasa nti eri bawezezza era ziba zigenda mu government coffers. Omusolo gwe babeera bakutoddeko bo nga bateeka eri. Okitegeera muganda wange, naye ng'ate ekyebuuzibwa nti sente ezo kale zonna zigenze kale gavumenti ezitutte, kubanga abantu tukimanyi biba by'abantu buntu. Gwe Munnayuganda ogenda kufuna muki, ojja kulaba oluguudo lwewame nga luzimbirwa balukoze, oba nga bazimbyewo eddwaliro awo health centers ze bakola, oba era still okuzaala obuzaazi omukyala alina kutindigga ngendo olugendo lunene nnyo mu bitundu ebimu, amazzi ag'okunywa abantu owamu banywa nante nti onoolaba nga basimyeyo ku bowa holes. Nedda tebajja kukikola, kitegeeza nammwe temukikola. Omanyi wano Uganda bagamba okwewuunya tekwewuunyisa kwa buli kimu kyewuunyisa. Gy'osanga nga bakutte omuntu bamuwadde obuwumbi n'obuwumbi kuyigiriza abantu kunywa kofi. Naye munnange ebyo byonna bigenda mu maaso. Bannayuganda saagala mwekwase nti tewali baabagamba, naye olw'obwavu obuliwo wano Uganda era mugenda kukazannya akalulu, mugenda kukazannya olw'obwavu obuliwo. Ate munaakolaki? Anti babasuubiza bafuula abaddu, era mujja kubeera baddu kubanga mmwe mukkiriza okubeera abaddu. Ebyo byenjagadde okuyisaawo nti munnange bw'obadde okimanyi nti akalulu ke bakupangira okuleeta bw'owulira National Lottery naye bwe bwavu obugenda okubeera nga ate bukuleetera okusoberwa, otuuka okubeera nga weegaana okubeera nti no Uganda nsi yo, otandika okulowooza okudduka ogende mu Bwakadaama n'ewalala yonna Bannayuganda gye baddukidde kugamba otuuka okubanga abantu beewammwe oba abaana be wazaala e Uganda nga tosuubira kuddamu kubeera nga obalaba kubanga temugenda kuddamu kubeera nga musisinkana. Omwana ali Saudi Arabia, taata aliwa kwegamba. Era naye emboozi lumu waliwo yagiwandiikako by the way ekintu ekyo anja kujja wano kubanga kyankwatako nnyo nga ndaba families mu Africa tezigenda kuddamu kubeera bumu kubanga
nga zaawuddwa era ng'ebyenfuna ebyekanamye bye bireese obuzibu obwo.